Nyabaza mukama gamba aha ebintu bino sibyangu ono omukazi mufumbi omanye kufumbira omuntu nganze nga nsula ndota kirya plus mega 7 power 7 omulondo omujajo omuluza ninzuka nga ndota obumu omanye kufumbira omuntu akola ebintu bino nga yego osula naye mu kisenge oroza ndi mwangu atumukwata bibi tumukwata bibi omanye kubanga osula n'omuntu amanye kukola amabati emitayimbwa simenti perfume nabanga yewafumbira emmere tumukubira ngalo z'amaanyi namugamba nasooka okugamba mutubiriyo naye kati yakkiza mutalagipesa mukama yebazibwe. Pastor Praise Katebage gange ndi mulokole ndi muweereza nga bwayogedde si byangu kubanga basinga obungi taata ebyo tebyogere kale mu byonna twebaza Katonda kubanga yatuwa okwolesebwa kw'ebintu bino. Twebaza Katonda kuba nabwo obuweereza buno bw'amaanyi ate neebaza Katonda ate nembasaba munkubireko investor wammwe engalo olw'okuyamba abantu okuva mu bwavu. Musawo Uganda temuli muvubuka, temulimu mukadde, temulimu eyasoma, temulimu atasoma. Fenna ne ayina watuuse ng'oyagala kweyongerako wegatta kusawo Uganda obulamu ne bubeera obulamu nga bulungi ne sente nga zikoze zitya. Tutera okubeera n'engombe egamba tobulamu bw'omuntu bw'oba oyagala obutambuza bulungi. Magezi mu mutwe, Katonda mu mutima, sente wa tukadde mu magezi mu mutwe, Katonda mu mutima, sente wa olwo obulamu bugenda kubeera bwe buti. Neyanziza neyanzege taata tweyanziza inze ayogera nnyo yeyanyigiriza okwogera tumukubira ngalo z'amaanyi.